abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale mwenna abali ku Dream TV, Impact mwebale mwenna abali mu mirimu egy'obukulembeze n'abakulemberwa mwebale. Alex Mukulu ne program abalungi be basinga obungi ababi. Ekyo teriwalina ayinza kipima kati n'ekiseera kijja kutuuka oba kirituuka tulabe nti ddala abalungi ekiseera kituuka ne bawangula, because teri evil ewangula good buli kaseera ewangula evil. Ngaffe abali mu kufuma abafumi. Abantu babuuza nnyo nti artist kyeki? Artist ye mufumi, mufumi w'ennyimba, ebitontome, ebitabo. Kale n'olw'ensonga eyo kuva ku luyi lw'abafumi ekirungi buli kanaku kiwangula ekibi. Olwaleero njagala bakulisa byonna bye muyiseemu n'ebizibu oba si bizibu, okugezesebwa okubaddewo mu buli ngeri. Olidde naddala okufiirwa kwa taata w'omusumba Sserwadda, ekyo kibanga nakyo kyagezesebwa kwegamba, naye byonna mubikulike era mwebale nnyo mwenna abayamba, abadduukirira, abaaliyo. Nze saasobola mu nsonyiwe olw'ensonga endala ezitali nnyo, naye nali munafu mu ngeri y'emu oba endala nezisobola kubeerawo. Nga waliwo ekibuuzo olwaleero kibuuziddwa abantu, oba abantu bonna balowooza. Tuwulira nnyo abantu abagamba success. Owulidde? Success kyeki? Abantu bonna babuuza nti katugambe omusawo ajja kugamba nti ali successful, lawyer ajja kugamba nti ali successful, naye ndowooza ekigambo success kisinziira ku ani abuuza, ani abuuziza era ayagala ki. Oli bw'akugamba nti toli successful kiba kitegeeza aba ndowooza alina ye byakwagalamu gwe byotalina. Owulidde? Kubanga bwakubuuza nti oli successful, alina gundi ki, metric ki kwavudde okupima oba gyapimisa success oba obutaba na success. Success ina definitions nnyingi nnyo okusinziira ku bantu abo ababuuza. Alex Mukulu ali successful. Problem teba yange eba yiye aba njagalamu ki, aba ayagala kumpimisa ki asobole okumanya oba ndi successful oba nedda. The definition yange ya success eri bwete nti success kwe kumanya ky'oyagala oba kye weetaaga ng'omanyi wekiri. Oba oteekwa okuba nga ky'oyagala oba kye weetaaga omanyi wekiri. Olidde? Katugambe no example, oyagala $, omanyi gye ziri osobole okubanga ogendeyo osala amagezi agakola kiyagagenda. Nze ndowooza nti success kwe kumanya ki ekyoyagala ate n'omanya wekiri n'okola ekisoboka ekintu ekyo okituukeko. Lwaki nkyawula bwe ntyo? Nti ffenna
nga bw'olaba engalo zino abantu abamu balowooza nti ffenna tulina kubeera successful naye nga bapimiza ki? Bapimiza kyabwe kye bakwagalamu. Owulidde? Naye nga success, kambawo example, mu kyalo nagendako mu kyalo eyo waliyo omwana bwe twamusanga n'agamba nti ffe kuno ssente zaffe tunywa nnywe. Ne ngamba nti lwaki? Nti ffe ssente tunywa nnywe. Ekyalo ndowooza bwe bafuna ssente tebalina kyazikolamu oba ekyo kye baagala okukola kuzinywa ne bawulira emirembe. Naye mu kuzinywa okwo bateekwa okuba nga bamanyi nti bafunye kye baagala era bamanyi weekiri. Baagala mwenge, bamanyi we guli, ne bagutuukako ne bagugula ne bagunywa. Success ffenna tetuyinza kwenkana. Abantu abamu bagamba nnyo nti ndaba abantu abayigiriza abantu saagala kwatula mannya naye mubalaba ku TV. Kakati omuntu, for example, omuntu nga Sudi oba Mukwano okwagala omufaanani oba ye okwagala gwe omufaanani oba nze okwagala mufaanani, kintu ekyo si kiyangu. Owulidde? Omuntu omu amanyi kyayagala nti ssente, omanyi gye ziri nti mu bbanga. Nkola ntya? Abantu abasinga bamanyi bye baagala oba bamanyi kye baagala ne kye beetaaga naye nga tebamanyi gye kiri. Emirundi egisinga aba tamanyi kyayagala gye kiri. Owulidde? Naye waliwo abantu abaagala okuba abaavu nga bo ye success ya nga n'obwavu amanyi gye buli era ayinza okubufuna ng'abwetaaze. Obwavu bubeera wa? Obusangwawa. Owulidde? Kati omuntu ayagala kuba mwavu oteekwa okumanya obwavu gye busangwa na biki n'osobola okukolerayo. Abasasedooti, ababiikira, abakatoliki, ekikwewuunyisa mwattu bagenda ne bakuba ekiragiro oba ne beeyama obwavu obw'omwoyo n'omubiri. Kakati abo bageraageranya otya n'omuntu alowooza nti success kuzimba hoteeri oba n'okukola ki? Alowooza nti ebintu bino bizibu okwogera nti muleme kussa nnyo, tuleme oba kussa nnyo pressure ku bantu be tulowooza nti bali successful olw'okuba nga ffe biba twagalamu oba bye baagala otunoonyaamu tetubirina. Okiraba omulala ayagala bwavu era n'abunoonya n'abufuna mu ngeri muyinza obunoonya bwavu mu bwonoonefu oba mu ngeri ate ey'ekitiibwa ng'abasasedooti, naye ate oyinza obunoonya mu ngeri ennyonoonefu embi. Ssente n'ozoonoona n'otakola obunafu byonna awo oba onoonya bwavu. Naye emirundi egisinga oyinza okuba nga si bw'oyagala, naye bw'oba nga bw'oyagala era n'omanya nti mbusanga wano, mbusanga mu bbaala, mbusanga eno, wabisanga wali, then awo oli successful. Oli successful kasita omanya ky'oyagala gye kiri n'okola okukifuna kabe kasinge ng'embeera yakufa na kuwona bw'otakifuna. Eyo success ya buli muntu. Omuntu ayinza okusoma n'abeera successful era nga kye yanoonya
bazadde be kye baamwagaliza era bazadde be kye baamwagalamu era kye baamuteekamu nti okubeera successful osoma oba okola kino. So abantu muleke okweraliikirira ennyo nga mugaa nti gundi ali successful. Waliwo omwami gwe ndabako ku TV yeewaana nti kale mulaba eka zino zonna zange, mulaba bye nkoze, faamu yiiri wali, gundi yiiri wali. Muteebereze oyo nga singa yali ngalo eno olwo eno eneegamba ki? Bw'abanga eno yeye. Mbwe ebyo byonna byange kale abantu mmwe temulina kye muliko, temulina kye mulina, laba nze nkoze kiri. Yes, kye wayagala era n'omanya gye kiri n'okifuna nga kati okikolerera kabe kasinge ng'ensonga yakufa na kuwona. Omulala nga ye talaba ebyo byonna by'oyogerako nti success. Owidde? Kakati paapa awo n'omugeraageranya otya success n'obwa paapa tomala gabugendako. Oteekwa okumanya nti bwe njagala buli ludda wa Roma nkola ntya, soma busosoduuti, fuuka gundi, fuuka kino, fuuka kiri paaka lw'onoofuna kyokola kyoyagala. Ekyo nga kiwedde, success biri ebintu bibiri, success ey'ebweru ne success ey'omunda. Munda mu ndowooza, mu bikolwa eby'omunda mu endaayo. Success ey'ebweru abamu gye banoonya yokka. Banandaba batya oba bandaba batya, kiki kye nnina okweragiramu? Ennyumba yiyo kangizimbe amatiri bonna bandage nti erimu ebisenge 25. Mala okugyedaabiriza buli mwezi ngimalirako $9,000,000. Owulidde? N'owandiika n'ebitabo nti kale kola bwoti nedda ssebo. Omuntu, buli muntu okusinziira ku busobozi bwe, obutonde oba embeera mwakulidde emuleetera okuba n'endowooza about success ey'enjawulo okuva ku eyo. Abalala baagala byebweru ebyo naye nga mundamu mu ye talinaamu kintu n'ekigambo n'ekirowoozo eky'amagezi n'eki. Mbalaba abamu simanyi babayita basaalwa, ebintu bibiri nga beewaanira ku bintu ebyebweru ebyo tulaba ffenna. Ate emirundi egisinga bambi abantu abasinga ebyo bye bakomako nabo nga baagala success ey'ebweru. Olufuna ssente ayagala kukola ekintu ekyebweru abantu kye banaalaba, emmotoka, ennyumba, biki na biki. Omulala si kyayagala okusinziira ku mbeera ze nazo zaakoze eki zayiseemu. So abo abagamba nti ffenna tulina okuba nga tukola ekintu kyekimu n'ekirala tekisoboka, kubanga wateekwa okubaawo omwavu omugagga okusobola okubeerawo. Kubanga omwavu bw'ate abeerewo, ani anaaweereza omugagga? Abagagga abo bonna bagagga olw'okuba abaavu we bali. Buli mwavu gw'olaba oba buli mugagga gw'olaba nga bali awo, waliwo ku bonna aleetera munne obwavu oba obugagga. Abo balowooza nti ffenna tujja kukola nga kyekimu, tubeere nga twenkanankana, ffenna tulime kati katugambe ffenna tulime emmwanyi oba vanira oba ekintu kyonna kyayi. Gwe olw'okuba omulimye n'obeera successful, naye paramita yiyo, owulidde, metric yiyo. Kakati oyinza kukozesa metric yo
kuba tetumanyi oba obugagga bwo obwagala manya byoyagala biri bweru oba munda. Toyinza kukozesa metric ogiwe buli muntu nti ateekwa kubanga ggwe. Abantu babikola ebyo, abagagga n'abasomi. Kyasooka okugamba yasoma metric ye. Kye nabagambye kiri nti success kisinziira ku ani abuuza. Bw'onoogenda okuyingira amagye banaabuuza mulamu. Kirala kakati metric gye bakozesa okuyingiza amagye ate eba ndala. Naye singa bakozesa metric eyo ffenna eggwanga lyonna, abantu bonna tukozese metric ey'okuyingira amagye gye gakozesa ffenna okufuna omulimu oba okukola kitubenga kyetuliko, ate ffenna tukole omulimu ffenna gumu gwaba amagye olw'okubanga guwundiye ku metric y'obwamagye oba ekika kye oba abaana be babeera successful okusinziira ku metrics zaabwe olw'okuba baali mu magye. Nedda, wateekwa okubaawo ate amagye ago gwe gakuuma ate tayinza kuba n'ekipimo kyekimu ekya success kubanga ye ate kati akuumibwa obukuumi era yalondawo akuumibwe okusinziira naye ku success ye gy'amanyi. So tulemenga okunyooma abantu abalala olw'okuba tebalina ekyo kye tubasuubiramu oba ffe kye twandiyagadde babeere nakyo. Tusobole okuba nti buli omu akolagana naki ne munne.